Nze Ssendegeya Ali ndi ex-international goalkeeper. Nali goalkeeper wa Uganda okuvira ddala mu mwaka gwa 73. Sekafu yasookera ddala nze omu ku baagiwangula. AFCON ya 74 e Cairo. Twali ba goalkeeper basatu, Joseph Masajjage, Patrick Nathan nange Ali Ssendegeya. Nze nkyasigaddewo nzekka omulamu, bannange bonna Mukama yabayita. AFCON ya 76 mu Addis Ababa. Nze goalkeeper yali namba emu nga tuzenya ne Egypt, Guinea ne Ethiopia. Sekafa eyasooka 73, Sekafa 76 zonna naziwangula. KCC nali goalkeeper wayo yasookera ddala mu Super Division. Ebyafaayo byange bitono byebyo, ntambula ensima 20 kati ndi goalkeeping coach wa Ndejje University. Ne badde mbalaga ku katono engeri gina training angamu ebintu bino abamu babinyooma naye bwe yakula batasobola kumanya. N'emyaka mpezezza 66 banza 1956 amanya Ali Ssendegeya banika mbalage ku katono engeri gina training anga okusobola okupinga engalo zange zino nga ngumu n'emikono nga migumu ntandika ke jagala at least mbakemu emirundi nga 20 Mukama nsaasire. 1 2 3 4 5 6 aha tugende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Wow. Ondabye? Eta mpira ejo. Tugeze ku mpira. Akukayamba ku mikono n'obutatya okubeera omuvumu omumalirivu. Training yaffe ab'emyaka egy'ensatu gye twakolanga. Bwe navanga awo ne ngenda akapiira kano. Kapiira kano nayinza ng'okabako emirundi ejjula n'ekikumi. Tandika nga bwenti 1 2 3 4 kanyamba okubeera steady okubanga ndi watchful buli kaseera on my toes. Myaka 66 nkyasobola okubeera fit. Aha namala ngaako nekyusaamu kano ate 1 2 3 4 5 6 myaka 60 emeka bingi nnyo ebibulamu. Abaana bennyini babulamu abantu ababa inspiringa ba legends abasobola okubeeramu ne babagamba twakolanga bwetu ne tukola bwetu. Kikulu nnyo abaana tebalina bye balabirako. Ba ex-internationals baba basudde ebbali bonna be twasambanga n'ababandi badde bawa advice ku team bonna bakola ki jangu musuubira saawa naagenda mu national team. Okay? Yeah. Again. Olaba. Landing this side. Yeah, faster. Awo tuba tumuyigiriza okulandinga n'obutata mupiira ezo omulaba. Awo kiba kiraga bwalandinga ayiga okulandinga ng'omupiira takoze eki tagutadde. N'ekirala kyekyokuva ku ki ku ttaka omupiira mulala kola ekintu ekyo kimuyamba. Okay, Myaka, on your toes, Myaka. Yeah, first time, just dive. You go for the ball. Okay, you take off. Come on. Yeah. This side, this way. It's a young one. Let's go. Let's go. Move. Done. Young one. Tetumukiriza butatuuka ku mupiira. Tugamba essaawa yonna tumakinga sure nti ettaka lino tulimanyira ne gubanga omufaliso. Ekisinga tutte ebyaffe ba goalkeeper kutya bakuba omupiira n'otuna butunuzi n'otunawo butunuzi. Naye ffe tetwakikolanga, twafiirangawo nnyo buli ngeri yonna. Okusinziira ku performance yange ate asoma n'engeri gye kiri nti mbadde nkyali musomi, ndabira ddala nga kyalina obudde obumala okwongera okusamba omupiira mu maaso n'okweyongerako ne ku national team level kuba
ekituufu kyo omupiira gwewesambira gwe gukwogerera sigamba nti balina kubanga bakunoonya wabula gwe kennyini omupiira gw'osamba gwe gukwogerera. Ekirala mu goalkeeping olina okuba omusajja omukozi kuba oba toli musajja mukozi kiba kizibu okweyongerayo mu bulamu bw'ensi eno kuba goalkeeper olina okuba ng'okola ng'osinga ne basambi banno okukola. Ekirala kye nnyinza okwogera ku kochi wange Coach Ali anyambye nnyo ku nsonga y'obutatya ttaka n'okugaininga fitness kuba goalkeeping tusinga kubeesingira jangu oba omanyi ti oli mu uniform jangu abali mu uniform mujja wano abali mu uniform guys stop juggling the ball captain I need you here mwangweko dakika mwangwe emipira jangu nazigwe gungu era musigale nga bane mwangweko please abantu bangi babako n'ebintu ebyandibadde nga kugerako eri eggwanga naye olw'okuba nti obusobozi tebuba bw'amaanyi nnyo mwangwe bannange efaanaganako bwetu so neeyongera okwebaza omupiira kubatunda singako president Kayongo ne basiposi bonna bane mwangwe mutambula mpola bangi kapi basobodde okugamba buli kimu kyonna gye batusake nga tweyongera kwebaza namwe aba TV banaye sijja kujja okujja kusigala nga mbebaza buli saawa omupiira gwa Uganda wenjogerera wano at least sijja gamba nti good ate jamba tuli wabi alisi wegutusa olaba nga tulina wetukola kino wetugenda oba tetugenda kubeera nga giri emyaka giri abaana basambanga nga basambira mmere naye akasente katandise okukola ki okwongera mu wabula tulina okwewaayo nnyo bane mumwagala kwegweka mumanju kapiteeni omulala ne kapiteeni ojja kuwulira kwebaza gavumenti yaffe ebenga esobola otuyambako ebintu ng'ebyo ebimu bakoci abasinga abamu bali mu mupiira bagumanyi naye obusobozi olumu aba ayagala osoma naye talina kasente so nze nandisabye buli koci enali okusinga bano abali mu baana abato kuba owataba mwana muto wali mupiira kapiteeni wange nga bwomulaba yasobodde okukulembera ttiimu eno okutuukawo erisaawa eno kano gaba amagye yakikugambye mukama wange oyo mukyamu nnyo kubanza atakola training sikwatagana naye omupiira olina kuba mukozi otaba mukozi tokola ki ate nze ata training atakola tulina TV East amanya gange TV East Kenya Day nayanza omusago okwogerako tuze wanene nawe tuyimiridde wano etiimu yaffe tokera ddala kapiira akola nnyo era kyekino kyakusanze tukola so with that we believe n'ekikopo kinagala tusaanire Uganda Matters tugisobola kuba mu history tekubangako Ndege University tweyanziza nnyo obudde bwotuwadde n'abasambi baffe bano mbebaza nga empisa ennungi obutulamu n'enkolagana ennungi gy'alina twebaza nnyo namuolwetwalika nti atumwagala okutulanga n'okusikunda emyaka ejange saagala dda okusigala mabega njagala mpenga ensi ekyanzijukira sagala kubeera tulekange mbaira nekikiwange tweyaza nnyo era n'abadde university olwa platform batuwa olwa obuyambi bwe batuwa otherwise era ensi yateeraga naye mbejeyo nebaza n'abaana bano obutulamu empisa ennungi era nsuubira okuba nti bajja kutuuka wala nnyo baana bano bawanguzi tweyaza nnyo mukama